Al-i'tikaf kibaita i'tikaf luzumul masjid kwe kwesiba mu muzikiti n'omutulirira Allah ng'olina by'omwagaza era nga ibaada eyo ebaawo mu 10 erisembayo mu mwezi ogwa Ramadan gye tuyita itikafu. Era ye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagikola lamanzaani ze zonna. Okusooka yalinga akola lamanzaani mu 10 eryokubiri sallallahu alaihi wasallam yagikolanga mu 10 eryokubiri, naye bwe yamanya nti ate Lailatul Qadr ebaawo mu 10 erisembayo n'agikyusa n'agizza mu 10 erisembayo. Era ne bakyalayo bakolanga itikafu. Lumu yayingira mu Masgid sallallahu alaihi wasallam kubanga anaakola itikafu asaananga alina akafo, aba alina akafo ewali ebintu bye byakozesa nga flasika, dishi omuli ekikomando ne Rolex ye, kati aba alina ekifo wabissa kubanga yuko atafuluma tyatagenze kukima byakulya. Bano baba bamuleetedde katugambe bayise dishi ya leero ne batwala enkadde, bayise flasika omuli kacyayi ne batwala flasika enkadde, kati aba n'akafooke n'akaliri. Kati lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallam alengera kalinga kaweema weema mu muzikiti, abuuza kaani ako, mukazi wo Sofiya, mukazi wo Sofiya naye yazaali awo mu itikafu. Makulu omwami ali wano, omukyala aliwa wali. Itikafu minimamu yaayo lunaku lumu, hatta bamanya bambaga nti saawa onoga nti ngenze kula itikafu 1 hour mu Ramadhaani mu 10 erisembayo novaayo. Ate maximum naku 9 kasibaga nti yaumul Eid mwezi gubonese itikafu ebekomyawo. Naye fe itikafu wano waffe yatulema osanga omusajja awekya oludingi ekirasula ku muzikiti mbu itikafu, makya nakeera ku workshop nakomawo ekiro mbu itikafu. Eyo si yeeyo. Bw'oyingira itikafu oba oyingidde, kiri kuddayo kukola kirala. Bw'ofulumamu nti simanyi omuntu ali mu itikafu tagenda kuziika, talambula balwadde, era bw'afuluma ogenda okuziika ebeekomyawo mpaka mwaka gujja. Oliti bw'agenda okulambula omulwadde ebeekomyawo mpaka mwaka gujja. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuuna fil masajid. Ebyomukwano byo yabijjawo, okulya n'okunywa kusigala kugenda mu maaso wadde oli mu itikafu, naye ensonga z'omukwano yaziyimiriza paka nga itikafu yeewedde. Okkirizibwa okuleeta itikafu ya nnaku 2 ku 9 3 oba lumu, naye bw'ogaa nti ya lumu balumu so si kufulumamu ate n'oddamba otandika empya ebimu. Bw'ogaa ya nnaku 3 khalas, era nga ofunangayo olunaku lumu oba lamanzaani emu n'okulako ku itikafu.